Eno essula y'ekkuminennya y'akatabo kaffe aka Bwali Butamanya, omutwe gwayo gugamba nti funa omulimu mu Offiisi ya Ddiisi. Essula egenda bw'eti. Baalugera dda nti obumanye bukira obuzira. Nange bwe ntyo David Bwanika gwe nasomako naye mu kakofu JSS ye yansemba okufuna omulimu mu Offiisi ya Ddiisi e Kanoni, District Commissioner. Bwanika ye yali omukulu w'Offiisi ya Ddiisi yonna gwe bayita Office Superintendent. Ffe abakozi banne twamuyitanga super. Mu ofiisi omulimu bampaamu gwa boy office. Nali njagala kugugaana nga nguyita gwa wansi, Bwanika n'ambuulirira nti mala okukolako abakulu bwe baliraba ng'okola bulungi baliyinza okuwa omulimu ogusingako obulungi. Emirimu gya boy office giba gyakalonda ng'omusiri gw'omunafu. Era ofiisi z'abakama abo zonna twala ebbaluwa mu post office ate n'ojjayo ez'osangayo. Bakama bo bayinza okukutuma okubatwalira ensimbi zaabwe mu banka, oluusi bakutuma n'okubatwalira ebyabwe mu maka gaabwe. Motoka zaabwe nazo bantumako okuzooza, kyayinamu basemberezanga ku mmeeza ate nno nga tebampaako yadde ekikopo ekimu okunywako. Oluusi ba Ddiisi nabawerekeranga ku safaali zaabwe. Waaliwo Ddiisi eyantumanga okutambuzatambuza embwa ye Black bwefune ku mpewo. Obwa boy office tebwakolekanga naye nze bwanjigiriza okugumira ebizibu. Waliwo Ddiisi omu gwe twatuuma Kasambalyanda olw'okutuboggoleranga ennyo, oyo yayitibwanga Hill era ddala ali mulangaatira gwa musajja. Obwa boy office nabuzaamu omusango gumu gwokka ogwali gwagala okunsambisa Kasambalyanda. Lwali lumu ku makya nga tannatuuka mu ofiisi ate nga ne super tannajja, essimu neevugira mu kisenge kya Kasambalyanda. Ne ŋŋendayo okugiwulira. Bwe nagisitula ne mpaŋŋama mu ntebe ye ne nkowoola nti "Alo, who is you?" Nze Buteeraba, gwe Kasolo. Yenze Kasolo Kamponye, leero ng'okedde bulala. Nkedde muganda wange. Ono omusajja kakulu kakyo omujja atugulubya bulala. Ne bwokeerewa eddakiika 2 omusaala agusala. Twali tukyalondobereza ne zireeta Kasambalyanda. Yafulumira mangi kubanga yajja atambuza bigere. Omanye abasajja abo bakekerezanga nnyo ensimbi zaabwe. Motoka baazirekanga eka ne batambuza ebigere, kyokka nga n'okusula abamu basula kumpi n'ofiisi zaabwe. Kasambalyanda katantaaguletaagula olw'okunsanga nga nkangabadde mu ntebe ye. Yambuuza nti "Hikiti yako ama yangu?" Nze nga matama ntengo. Omusaala gwange ogw'omwezi ogwo yakongovulako $20 olw'okutuula mu ntebe ye ate nno nga gwa $40 zokka buli mwezi. Obwa boy office nali naakabukolera emyezi 10 ne nkwana omuwala Faisi Nannono yali asoma mu primary 5 mu ssomero eryali mu mayiro ng'ennya okuva ku Offiisi ya Ddiisi. Wayitawo emyezi 4 Faisi n'afuna olubuto lwange. Bazadde be olwabimanya ne banzinda. Ebigambo byagenda okukakkana nga mmaze okubawa $3 eza kantanyi. Ezo nno nazeewola ku bannange be nakolanga nabo. Emyezi gya Faisi bwe gyatuuka nanzaalira omwana omulenzi ne mutuuma Ntege. Faisi bwe yafuna olubuto olwokubiri ne mmutwalira ddala mu kayumba kange n'atandika okuntokosezanga amatooke. Bwe nali sinnakwana Faisi nga nina abawala 2 be nayagalanga, Balyama ne Nantale. Bombi nabafunyisa embuto ne bazaala mu mwezi gwe gumu. Omwana wa Balyama namutuuma Musaazi, owa Nantale ne mutuuma Nanduga. Bwanika yatwewuunyisanga ffenna abaakolanga naye olw'empisa ze ennungi. Teyalina ttima oba obujja oba olunkulu. Bwe wakolanga ensobi ng'akuzza mu kyama n'akubulirira ng'abulirira omwana we oba muganda we. Teyanywanga mwenge. Bwe yavanga ku mulimu ng'agenda butereevu mu maka ge. Bwe yatuukanga eka ng'adda mu bitabo bye ng'asoma oba ng'atandika okusomesa abaana be. Oluusi essaawa ze ez'olweggulo yazimalanga mu kulima luggya lwe. Nze saalaba ku muntu n'omu ajja mu ofiisi okumubanja ensimbi era saalaba na mukazi muganzi we nti wuuno azze kumukyalira ku mulimu. Buli lwa Sande teyabulanga mu ssinzizo. Eddiini ye yali mu bigambo ne mu bikolwa. Nze Bwanika yankubirizanga nnyo okusoma ebitabo ebyannyongera okumanya Olungereza n'ebintu ebirala. Yaŋŋambanga bulijjo nti omuntu atasoma bitabo tayinza kweyongera mu magezi. Yanzikiriza okweyazikanga ebitabo bye nga bwe nayagalanga. Amazima n'obwenkanya bwa Bwanika bye byansobozesa okukuzibwa n'empebwa omulimu gw'obutaputa mu Offiisi ya Ddiisi nga nakakoleramu emyaka 7. Waliwo omutaputa omu n'aweebwa ggombolola, ekifo kye yalimu ne kiba nga kyetaaga okujjuza. Ddiisi bwe yabuuza Bwanika omuntu ayinza okukiddamu, ye kwe kumunnyonnyola nti James Kasolo alabika nga yeeyongedde nnyo okumanya Olungereza n'ebintu ebirala. Lwaki tetumugezaako ne tulaba obanga ekifaananyi kisobola? Ddiisi yamuddamu nti kale katumugezeeko.
tewali kyansanyusanga ng'okugenda okutaputira ba Ddiisi ku magombolola ne ku masaza. Abaami nange bampanga ekitiibwa kinene bwenze yabatuusangako ebigambo ebiva mu kamwa ka Ddiisi. Ku nkoko ze baaleeteranga Ddiisi kwagirangako n'eyange, ne ku magi n'amata nange nafunangako. Abaami abamu bantwalanga mu maka gaabwe ne bangabula ku bya ssava bye baalyanga. Obuzibu obunene bwe nasanga mu butaputa bwali bwa kutegeera bulungi mu Lungereza ba Ddiisi bye baayagalanga okutegeeza abantu. Ba Ddiisi bangi Oluganda baalutegeeranga, bwe wakyusanga obubi ebigambo bya Ddiisi ng'amanya nti osobezza, era n'abaami abamu bwe bakyusizanga obubi ebigambo bya Ddiisi nga bamanya. Mu butaputa mwe namanyira nga kiba kizibu omuntu okumanya obulungi engero n'ebisoko by'olulimi olutali lulwe. Lwali lumu ne ngenda ku safaali ne Ddiisi gwe baayitanga Levu. Yali agenda kukuba lukiiko ku ssaza nnyonnyola abaami nga bwe basaana okukubiriza abantu okulima emmere ebamala. Abaami n'abantu bonna bwe baamala okukkalira mu bifo byabwe, Ddiisi n'ayimirira, nange ne mudda ku lusegere. Teyalwa n'atandika okwogera nga nange bwe nkyusiza abantu by'ayogera yatandika bw'ati. Omwami ow'essaza, abaggombolola, ab'emiruka and all the people assembled here, I am very pleased to be with you this morning. Omutaputa. Ow'essaza, abaggombolola, ab'emiruka n'abantu mwenna bakuŋŋaanidde wano, nsanyuse nnyo okubeera nammwe enkya ya leero. Ddiisi. I am here on a flying visit to advise you to grow enough food for your consumption. Omutaputa, nzize wano nga mbuuka, bawa amagezi ag'okulima emmere ebamala olw'endwadde yammwe ey'akafuba. Nagenda okumala okukyusa ebigambo ebyo nga Ddiisi yankanulidde dda amaaso, ate nga n'abaami abamu batunula ku bannaabwe okubalaga nga bye nkyusiza si bituufu. Olwasirisa bye nakyusa, Ddiisi n'aŋŋamba nti, nedda, munnange, si bwe ŋŋambye. Ŋŋambye nti tetujja kulwa wano, naye njagala okubawa amagezi balime emmere ebamala okulya, kale bategeeze. Ko nze nti, bassebo, ebyo bwana byagambye bye bituufu. Nawulira oluvuuvuumo mu bantu naye nze ne ŋŋaana okubasimba amaaso, anti nga mpulira nswadde nnyo. Okuva olwo neeyongera okusoma ennyo ebitabo ne neeyongera n'okumanya Olungereza. Nagenda okutuuka ku butaputa mu ofiisi ya Ddiisi nga Faisi yakanzaalira abaana 3, Edward Ntege, Rose Nakku ne Michael Kimuli. Mu kiseera ekyo we nafunira n'amawulire amabi nti omwana Nnabunya tatuuka ku ssomero, bw'agenda okusoma adda mu kkubo kulya miyembe. Ebyo bwe nabitegeeza ku Faisi n'aŋŋamba nti lwaki omwana omulekeyo okubonaabona nga mulekwa, muleeta asome ng'ava wano ne banne. Faisi bwe yaŋŋamba ebigambo ebyo ne nsanyuka nnyo ne mutegeeza n'omwana omulala Lubwama gwe yali tamanyi. Lubwama yali aweza emyaka 6 naye ssengange Nakku ne mwannyinaze Christina be bokka baali bamumanyi. Abaana bonna Faisi yakkiriza okubalabirira mu maka gaffe. Ekyo kyannyongera okumwagala ne musuubiza n'okumuwasa empeta. Buteerabe yasaza omusaala gwange lwe nawaŋŋama mu ntebe ya Ddiisi yali munnange nnyo. Yali munyunnyo wa mwenge naye nga nze sigukombako. Bwe twabanga tuyise ffembi yaŋŋambanga nti tugendeko mu bbaala, nze nga muddamu nti nze atanywa mwenge mu bbaala ngenda kukolayo ki? Olwamalanga okwogera ebyo nze nga mwawukanako. Lwali lumu mwannyina eyayitibwanga Nakitto yajja ewaabwe okubalabako. Yali amaze emyezi 6 ng'anobye omwabba. Ewa Buteeraba ali akasulayo ekiro kimu Buteeraba n'aŋŋamba nti ewange eriyo ekimira kye njagala olabeko. Nange nasitukiramu ng'eyatega ogw'ebyayi. Bwe nakuba ku Nakitto eriiso ne ŋŋamba nti bwe sikwana ono nga sikyamanyi kukwana. Okumusaba omukwano kwali kukinaanika akyagala. Mu maka ga Buteeraba mwalimu ennyumba bannyina mwe baasulanga nga bagenze okumulaba kubanga ye yali asikidde kitaabwe nga tabakkiriza kusula mu nnyumba ye. Mu nnyumba Nakitto mwe yasulanga nange mwe namusanganga, emboozi n'egwa makerenda. Yali munywi nnyo wa bbiya. Mu nnaku 10 ze yamala ewa Buteeraba namuweeramu eccupa za bbiya 20. Bwe yaddayo ewaabwe yamalayo wiiki 3 n'akomawo. Mu kiseera ekyo ng'amaze okudda nange wange nali sikyatereerayo. Lwali lumu Nakitto n'aŋŋamba nti James, lwaki tetugendako mu bbaala ne tukyusa ku bulamu? Omukwano baagwogerako dda nti gutta bingi. Bwe nkukunye emeggembwa. Nange saasobola kugaana Nakitto kye yali ayagala. Bwe twatuuka mu bbaala gye baayitanga Paradise, omuwala omuweereza eyali yeemyusizza emimwa ng'ali mu yunifoomu enjeru n'ajja mu maaso gaffe. Bwe yatunula ku Nakitto, amangu ago n'asunguwala n'atubuuza nga yenna akaladde nti baweerezeeyo ki ssebo? Ko nze nti oyo muleetereyo bbiya 3,
nze ompeeyo Pepsi Cola emu. Awo Nakitto yamugambira nti wamma nnyabo muleetereyo gin 2 ne bitter lemon. Ebyo yabyogera ajja n'ensimbi mu kaleege ez'okungulira omwenge gwe yayagala ntandikireko. Omwenge gwampoomera nnyo kyokka gwankwata mangu. Bannange Buteeraba ne Jjemba n'abalala bwe bajja mu bbaala ne balaba nga nkutte akagiraasi baakuba bukubi mu ngalo olw'essanyu. Kolo nange nasanyuka nnyo okuwulira nga muli nkyuseeko ate nga ne bannange basanyusa okundaba nga nnywa omwenge kuba buli kiseera bansekereranga olw'obutanywa nabo. Bwe nadda eka Faisi n'ayagala okuleetawo omutawaana, omanyi naddayo ku ssaawa nga 6 ez'ekiro. Bwe yawulira nga omwenge gumpunyako n'aŋŋamba nti gwe nno obwo obwenzi obukutambuza sserebu bw'ona obussaamu omwenge onoosobola? Ko nze nti ebyo tebikukwatako n'akatono. Ko ye nti tebinkwatako bitya ng'engoye ez'ensiibamu nzikuba mu biraka. Abakazi abalina abasajja bwe bati bambalanga nze. Yeno y'ennyumba gwe kusanyusa okusulamu. Nalaba yeeyongera okutulumuka nze ne neesirikira. Yali amaze n'okumanya nga bwe njagala Nakitto. Okuva olwo neeyongerera ddala okunywa omwenge ne sigala nga tuli ne Nakitto n'ab'ekinywi kyange abalala. Bbiya namuyigira mu mwezi gumu. Buli nagendanga ewa Nakitto nga nsanga nterekeddeyo akanguya. Lumu twagenda mu bbaala ne ndagira baleete keesi ya bbiya emu. Twali ne Nakitto ne Buteera ne Jjemba n'abalala. Keesi eyasooka bwe twagimala awo ne mbagamba okutuwaayo endala naye ne bagireeta ne tugitandika. Mu kiseera ekyo Nakitto yafulumirako ebweru okweddaabiriza. Abawala b'omu bbaala baali bamaze okunjogerako nga bwempeza obusimooni. Omuwala oli eyatutunuulira obubi olulala bwe yalaba nga Nakitto avuddewo n'ajja mangu Nakitto we yali atudde n'aŋŋamba nti ssebe ennyonta enzita. Ko nze nti gyamu eccupa onywe. Yali yaakagigyamu bw'ati Nakitto n'atuuka ne nkulabira bwe yeewaga. Yasooka kufungiza kiteeteeyi n'akwata mu mbinabina n'anyinyimbwa ng'agamba nti kasolo ng'ojooga okutuuza kamalaaya bwe mbadde ntudde n'okawerawo n'omwenge. Nkasambe oba nkalume? Omuwala yaddamu nti obwo obugulu obukulinga obwannamunye busambaani. Nakitto teyalwa n'asika omuwala ku ntebe n'akwata ekiteeteeyi kye n'akiyuza bwe jwa. Okuva waggulu mu bulago okutuuka wansi. Omuwala yayammira bwamizi Nakitto bikonde n'amussaako n'omutaka w'ensambwe. Abaali mu bbaala bonna baavaayo okwerolera. Ze nalaba si basobole ne ŋŋamba omukulu w'omu bbaala nti ssebo abo bataase. Bwe baamala okubaawukanya buli omu n'agenda ng'alagiriza munne nti singa mukandekedde ne nkamenyaamenya. Ekiro ekyo twanya shillings 20 ze twasula mu jukebox zaaweranga 2. Enkeera Nakitto namutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Baamukuba empiso nnyo okuziyiza amannyo okumutanirira. Kyokka yanvuma nnyo ng'agamba nti nze namuwendulira bakazi bange okumukuba. Okumuwooyawooya namugatta shillings 10. Mukwano gwaffe bwe gwamala okuddawo ne tuddamu okunywa omwenge gwaffe nga bulijjo. Naye nga tunywera mu bbaala ndala eyayitibwanga Blue Nile. Kyokka nze saamanyanga munnange obusungu bw'okumulumira mu bbaala yabusiba ku mwoyo ng'alinda yeesasuze mu ngeri etuukana n'olugero olugamba nti akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanya evvumbe. Okwagala okunnumya ennyo ye yakwana munnange Jjemba bwe twanywanga. Nalwawo okumanya nga Jjemba ayinza okwagala omukazi gwe yamanyanga mukazi wange nnamba 2. Kale oluusi namutumanga n'okumutwalira ebirabo bye nabanga mmugulidde ng'ennyama, sukaali, sabbuuni n'ebirala. Omukwano gwa Nakitto ne Jjemba naguvumbula mu ngeri etali ŋŋenderere. Olwatuuka nga Ddiisi gwe twali tutuumye Kanojja ntegeeza nti mu nnaku 5 ajja kugenda mu ssaza ly'e Bulyakibe amaleyo ennaku 4 ng'asonyiwa abakadde omusolo. Nti naye nze gw'alitwala mu safaali eyo. Kawungeezi k'olunaku olwaddirira nakamala ne Nakitto nga tusanyuka era olwo lwe namutegeeza nti mu nnaku 4 ngenda kuba ne Ddiisi ku safaali e Bulyakibe gye tulimala ennaku 4. Nakitto yanziramu nti naye ddaali nze nnaakola ntya ekibuubaalo mu nnaku ezo 4? Ko nze nti ennaku 4 si nnyingi. Ko ye nti anti olabye ggwe olibeera eyo nga bakwaniriza kyova ogamba nti ennaku 4 si nnyingi. Ko nze nti baani? Ko ye nti ebyo katubiveeko tudde ku birala. Eddala mulimalayo ennaku mmeka? Awo nerabirira olugero lwaffe olugamba nti ow'ebbo batalaga nnaku. Ne mmukakasa nti tumalayo ennaku 4 zokka. Ku lunaku olwakulembera lwe twasitulirako Nakitto namutwalira laatiri z'ennyama 3, sukaali laatiri 5, emigaati 2 n'ebintu ebirala. Mu kiro kye twasooka okusula e Bulyakibe, obusiri nga 3 mwe bwalumira ku bwana Kanojjo n'atandika okutya nti omusujja gw'ensiri gujja kumukwata gumuviiremu obulwadde bwe bayita black water fever. Newankubadde yeepika kwiniini naye yatiira ddala.
Enkeera teyava mu kitanda. Ssaawa zaali ziweranga 9 ez'emisana n'alagira abalenzi be okusiba ebintu tudde ku kibuga bw'omusawo amujjanjabe. Nze yantuma kutegeeza wassaza nti kirungi enkiiko zonna azimenyewo ziriba za lulala. Bwe twamala okutuula mu morisi yaffe, ensozi ne zitandika okugifukaamirira eziyiteko. Mu kibuga twatuukamu ku ssaawa ng'emu ey'ekiro. Nze munnoowo erigenda ewange saalikwata. Nakwata ligenda wa Nakitto. Nga nno enzikiza ekutte bwe po naye nga nze sirina kyentya kuba nali maze okuwulira nti Katonda akuuma nnyo abenzi n'abatamiivu. Kye baba batambule n'ekiro ne bayita mu nsolo. Ebintu byange nabirekera abalenzi ba Ddiisi nga njagala babinterekere okutuusa enkya. Ssaawa zaali ziweranga 2:30 ez'ekiro ne ntuuka ewa Buteeraba. Saayagalayo yennyini oba abantu abalala bandabe. Bwe nalabanga ettaala ey'akewa Nakitto ne mmanya nga tanneebaka. Saara ne nkonkona mpola ku luggi n'ambuuza mpola nti, "Gwani?" "Nze Kasolo." "Kiki ekikutambuza ekiro ennyo? Gulawo ebyo n'abikubuulira tudde wamu. Ye ng'onsanze otulo tundi bubi. Ku ssaawa zino ezitannaba na kuwera 3 ddaali. Gulawo empewo endi bubi." Sirina nagatuuka ku luggi anti kasooka ogenda sivanga mu kitanda. Mu lunaku luno olumu olwalidde obutasobola na kunzigulirawo, mwattu nziguliraawo. Kugambye nti nze sirinaga kuggulirawo, mpozi ng'olina musajja mu nnyumba. Ha, omusajja atya? Nze omusujja gunneerumira sirina gava wansi. Nagenda okulaba ng'ettaala ebaddeyako ezikidde. Awo nnamanyira nga Nakitto tali yekka mu nnyumba. Kyenava mugamba nti oba toggulawo oluggi kandusambe lugwe wansi. Mwannyoko eyakundabira ajja atutaase. Bwe yawulira okusamba oluggi n'agamba gwe yali naye okuyingira mu kitanda wansi yeekweke. Teyalwa oluggi n'aluggulawo. Olwayingira nange ne nduggala era ne ndusiba ne mulagira okumpa akabiriiti. Yali yeenyonyogoza nga tayagala kukimpa ne muwujja oli n'aleekaana nti, "Omusajja nzita." Ko nze nti, "Ondabye? Mpa mangu ekibiriiti nga sinneecwacwana." Bwe yakimpa ne nkoleeza ettaala. Nagenda okulaba nga ku ntebe awo okumpi n'ekitanda kuliko ettaayi gye nali mmanyi obulungi nga yajjemba. Saalwa Nakitto ne mwongera oluyo olulala nga bwe mubuuza akana n'akataano nti, "Eno ettaayi yaani si ya musajja?" Yanziramu nti, "Lwaki ombubira bw'otyo? Ndi mu makaago. Ewa kitange wali otutteyo ekita ky'omwenge. Nze nakwagala bwagazi. Bwe ŋŋamba nti nkukyaye tewaba kiŋŋaana kukuleka." Ko nze nti, "Onkyawa otya ng'omaze okulya ensimbi zange n'ozimalawo? Nkuliisizza ne nkwambaza ne nkunywesa. Kaakano olabye mmaze n'okukunyiriza n'oyagala ofune abasajja abalala? Abakazi nga muli bazibu." Yanziramu nti, "Obwo bwali bussiru bwo. Ensimbi nazijjanga mu nsawo yo nga weebase oba gwe wazijjangamu n'ozimpa? Kaakati nno ssebo, lekeraawo okuzimpa. Gwe wekka si ggwe olina ensimbi. Waliwo bangi abalina ensingizi obungi. Ye oba olina ensimbi nnyingi, ennyumba gye nakusabanga yakulema okunzimbira." Nakitto bwe yamala okunvuma bw'atyo ne mpulira ng'obusungu bwagala kunjabya. Bwe namala okumukuba empinga 6 ez'okumukumu nga kwe muteeredde n'ensambagere nga ziizo ne ntandika okuwenja omusajja gwe yali naye mu kisenge. Musajja w'abandi yali no yeekumye wala mu kitanda. Bwe nabikkula olugoye olwali lubunduse ebbali n'ebbali w'ekitanda ne ndaba amagulu g'omuntu ng'ebigere bye biri mu ngatto ezifaananira ddala eza mukwano gwange Jjemba. Kye nakola kwe kutandika okumusika mu kitanda. Olwawulira nga musika n'agamba nti, "Tondabanga." Teyalwa n'awamattuka mu kitanda n'ankwata n'amaanyi ge gonna n'ampumiza ku lubaawo lw'ekitanda lwa Nakitto ekya vvono kye namugulira. Olubaawo ne luntema ekyenyi, omusaayi ne guyiika. Nange bwe nnekakaba ne mmuweereza musosolandaggu ne mutomeza ekisenge. Bwe yavayo yajja na ccupa ya bbiya gye baali banywako n'aginsaamira ku mutwe ne njatikirako. Omusaayi ne gutandika okutiiriika ng'ogw'enkoko gye basaze obulago. Mu kiseera ekyo kyonna nga tulwana, Nakitto yawozanga kimu nti, "Abange temulwana." Bwe yalaba ng'omusaayi ogunvaamu guyitiridde obungi n'alyoka atandika okukuba enduulu n'okuggulawo mpozi adduke. Olwabandula oluggi Jjemba n'adduka. Buteeraba yagenda okujja nga nagudde dda wansi. Bwe yalaba omusaayi ogwali gunvaamu n'atya nnyo n'abuuza mwannyina nti, "Nakitto okoze ki kino?" Mu kiseera ekyo Nakitto yali atiribira nga balugwa n'akwata ekitooke. Buteeraba ne mukazi we bansiba ebiwundu ne bantwala mu ddwaliro ekiro ekyo. Ne batumira ne Offiisi nga bamutegeeza ebintuuseeko. Eddwaliro lyali mu mayiro 6 okuva ewange. Offiisi yafuna owa mmotoka ow'ekisa n'amutuusa mu ddwaliro gye nnali ekiro ekyo. Mu ddwaliro namalamu ennaku 5 nga banzijanjaba ebiwundu.
Bambi Face ennaku ze yazimala ng'asula ku sseminti mu ddwaliro ng'ajjanjaba omulalu we. Mu ddwaliro Nalina akasulayo ekiro kimu Jembe ab'obuyinza ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera ng'aliko n'obunnyogoga ku mikono. Mu kkomera yasulayo ennaku 3, kitaawe n'amweyimirira n'avaayo. Nali nkyali ku kitanda amawulire ne gatuuka ku taata ne maama nti bankuba ne bandeka mu kkubiro. Ennaku z'abazadde abamu buli kiseera zeeyongera bweyongeze. Kale nze nagenda okutuuka ku ebyo by'okunkuba olwa Nakitto nga taata ne maama abanjagala bwe batyo ne bafuba okunkuza obulungi sibagulirangayo yadde kabulangiti akamu bwe kati. Mu myaka 10 gye nali mmaze ku mulimu ewaffe nali naakagendayo emirundi ng'ena gyokka okubalaba so nga ssaali wala nnyo anti nakoleranga mu mayiro 9 kyokka okuva ewaffe. Taata yagenda okujja mu ddwaliro okulaba bwe bankuba ng'ewange yakajjayo emirundi 6 okundaba. Ku mulundi ogw'omukaaga lwe namunyiiza ennyo n'atayagala na kudda wange mangu era singa tegaali mawulire mabi ag'okukubwa kwe natuukako teyandize wange kundaba. Ku mulundi ogwo gwe yali asembezaayo okujja ewange esula olunaku lumu enkeera bannange ne bantwala okunywa. Emmere bwe yajja ne banninda nga tebandaba kutuusa mukazi wange lwe yagijjula ne balya. Ebirowoozo taata bye yalimu tebyamukkiriza na kulya mmere ewera. Nze nakomawo ku ssaawa 6 ez'ekiro nga neetamiiridde. Enkeera bwe yagezaako okumbuulirira okukendeeza ku mwenge ne kukwana abakazi ne mmuddamu nti nze sirikaana kato k'oyinza okuwa amagezi mu bintu ng'ebyo. Nakula dda ne ntuuka okweramulira. Taata yanziramu nti nange nsanyuka okulaba ng'oli muntu mukulu eyeeramulira amaka go. Naye bwe ndaba nga waliwo kyensaana okukuwabulamu guba mulimu gwange okukuza ebbali ne nkikugamba. Nze namuddamu nti ebyo by'abakulu nga ggwe okuwa amagezi abasajja bakulu nga nze byali bya dda kaakano tebikyakola. Ko ye tebikyakola bitya? Nze nga mmanyi ebintu bingi ebyaliwo edda ennyo ebitakyukangako. Kale enjuba kasooka ebaawo eva buvanjuba nedda ebuwanjuba. Tevangako bugwanjuba nedda buvanjuba. Labira ne ku bantu. Ffenna tuzaalibwa buzaalibwa. Tewali muntu eyatonya mu nsi nga tavudde mu nda ya mukazi. Ate omuntu bw'amala okukaddiwa taddayo kufuuka kaana kato. Okwandibadde okuddayo okufuuka omwana omuto afa bufi. Naddamu nti ebyo birala. Si bye bino bye tubaddeko. Ko ye nti si birala, bye bimu ddala. Eky'abantu abakulu okuwabula abato naddala abaana baabwe nakyo kyadda nnyo era tekivangawo. Ffe abantu tetuli ng'ensolo ez'omu ttale oba ez'omu maka ezaawukana n'abaana baazo ne zitaddayo kwagala kumanya bibafaako. Ffe wano mu mpisa zaffe ez'obuwangwa omwana ne bw'akaddiwa n'akootakoota era oba okyamulumirirwa. Ko nze nti ng'omulumirirwa otya? Ko ye nti nga toyagala kuwulira ng'atuukiddwako akabi konna era ng'okola kyonna ky'osobola okumuziyiza okukatuukako. Ko nze nti oyinza otya okumuziyiza okutuukibwako akabi? Ko ye nti buli lwe ndaba ng'akola ebintu ebiyinza okumuviiramu akabi mmulabula. Nga bwe nkulabula kaakano olekerawo okunywa omwenge omungi n'essigala n'okukwana abakazi buli wantu kubanga ebintu ebyo biyinza okukuviiramu akabi. Ko nze nti naye ssebo gweolaba ng'ekyo kisoboka? Ko ye nti lwaki tekisoboka? Oba balala bakisobola, lwaki gwe tokisobola? Ko nze nti abakisobola baba abantu ba ngeri ndala. Nze bessinza kulekayo gwe mwenge n'essigala n'abakazi. Ko ye nti birimala kukuviiramu kabi kanene n'olyoka obirekayo. Ko nze nti birinviramu bitya akabi akanene kyenje mbitandike? Ko ye nti anti baalugera dda nti kayemba nnantabuulirirwa alisaabala bw'ebbumba. Ko nze nti era ebyo si bye byedda ebyokugereesa? Bwe twamala okwogera ebyo n'aŋŋamba nti mwana wange njagala nzireyo ekyamutuula ndabe bye nnaleka eka. Naye oba olinayo ekikooti ekikadde kimpe ngende mbikke ku magumba gano agatakyasobola kugumira mpewo. Namuddamu nti ekikooti ekikadde sikirina ate sirina na nsimbi za kukugulira kijja. Naye bwe ndizifuna ndikigula ne nkikuweereza. Ebyo twabyogera ne Faisa awulira naye teyassaawo kike. Jemba yagenda okunkuba okwagala okunzita nga wakayitawo omwaka gumu okuva taata lwe yansaba ekikooti naye nali sinnakigula. Okuva ekyamutuula okujja okundaba mu ddwaliro taata yajja munnyamivu nnyo. Si lwa butamugulira kikooti kye yali ansabye wabula olw'okumanya ng'olw'obutakkiriza kubuulirirwa bwe bwantuusa ku bisago bye naliko. Yasula ekiro kimu n'addayo ewuwe.
nga ndekedde ne shilingi 5 ez'okunzijanjaba. Bwe nava mu ddwaliro w'omuluka n'abatongole ne bawulira ensonga zaffe n'ejjemba ne bamukkiriza okwenenya ng'akkiriza okungatta shilingi 10 olw'okunteekako ebiwundu. Bwe yamala okungatta ne mukyayira ddala naye olw'obunafu bwange nakitto saasobola kumukyawa. Olw'obutayagala kulaba ku jjemba namala emyezi ng'ena nga sigenda mu bbaala. Abantu ne batandika n'okulowooza nti omwenge nagumala. Taata ye yasingira ddala okusanyuka nga bamugambye nti sikyanywa mwenge. Jjajja Mayambala yali ow'omutuba mu ssiga lya Wakka mu kika kyaffe naye yasanyuka nnyo bwe baamubuulira nti sikyanywa mwenge. Mayambala yali alaamidde taata okumusikira n'okusikira omutuba gwa Wakka naye abakulu bwe bajjukira nga taata ye yasikira kitaawe ne bawanuuza nti tayinza kusikira mwana we. Mayambala kyeyava akyusa ekiraamo kye obusika n'abuwanze ng'amaze n'okuwulira nti omwenge nagumala. Mayambala yali mukodo ngamma n'embwa. Yalina ekkanzu 2 n'ekkooti emu yokka. Ennyama yagigulanga ku mazaalibwa ne bagifumba. Bwe baagituusanga ku ddiiro ate n'addamu n'agisala n'agigabira abali ku lujjuliro. Omumwe ng'omukazi takwata ku nnyama kugigabira bantu. Wayitawo emyezi 2 nga jjajja Mayambala amaze okunnamira obusika n'afa. Nze nno lwa kumumanya nti jjajjange naye we saagendangayo nnyo so nga tewaali wala nnyo anti yali mu mayiro 3 okuva mu maka gaffe ekyamutuula. Ekyagandanga abantu okugenda ewa Mayambala kwe kubanga teyasanyukiranga bagenyi ng'agamba nti bamala ebintu ewaka. Nze ekyansanyusa ennyo nga mpulidde nti nze ngenda okumusikira kwe kumanya nti ngenda kusikira oba okusika n'ettaka lye n'ensimbi ze n'ente ze era n'ebintu ebirala. Kye saayagala nga bansikiza Wakka kwe kunnyambaza olubugo n'okunkwasa effumu ate n'endeku erimu omwenge omuganda. Ebyo nabirabanga ebya wansi ennyo. Ebyenda yaffe n'olunyiriri n'omutuba n'essiga mwe tuva eyasumika bye yatontoma saamanya kye byategeeza kubanga taata teyabyogerangako pozi naye yali tabimanyi. Ekyasinga okuneesiwaza kwe kuwulira nga abakulu bajja okunsumika baŋŋamba nti olyanga n'abantu. Nalwawo nga ndowooza nti gwe nsikidde abadde musezi. Ebintu byonna byagenda okuggwa okugabanga nga banye shiringisi 3,000, yiika 150 mu busiro, emigongo gy'ente 3, ennyana 2 n'endaawo 4. Ennyumba ya jjajja ey'ebbaati nayo nze nagisikira. Bwe namala okufuuka ow'omutuba Wakka mu kika ne ndaba ng'abantu abakulu n'abato batandise okumpa ekitiibwa kye baali batampa edda. Olwo nange ne ntandika okwegulumiza n'okwagala ennyo ebintu ebya waggulu ne bye nnali sisobola kwetuusaako bulungi. Essuula ey'okumi n'ennya awo weekomye. Essuula ey'okumi n'ettaano egamba nti mpasa empeta.